Obujulizi maanyi agasisikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Eno ye program Julira Mukama. Program etuweereddwa okubeera nga ffenna tusobola okusituka ne tuweera Yesu Kristo obujulizi olw'obulungi bwe, olw'okwagala kwe okungi kwatwagadde, okusaasira kwe okungi kwatusaasidde, obugumiikiriza obungi bw'alina gye tuli ffe, ne tuba nga tuli boonoonyi mu butuufu abatasaanidde, naye ate n'abeera nga atugumiikiriza mu mbeera zaffe zonna, ne tubeera nga tusobola naffe okutuusa akaseera kali akatono akakisa akatono ako ke tusobola okumutegeera ne tukola ki ne tudda gy'ali. Kale tuli ba mukisa nnyo nate mu studios okubeera nga tukyazizza omugenyi waffe Jogia Nakaweesi. Ekyawandiikibwa engero essula ya 3 okuva ku lunyiriri olw'okutaano okutuuka ku lw'omukaaga. Bayibuli eyogera ng'egamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so toweerabiranga kutegeera, so toweesigamanga ku kutegeera kwo ggwe. Mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaalungamyanga olugendo lwo. Jogia yeesiga Mukama, Mukama ali naye. Katulabe bwamwatula nate olunaku olwaleero mu lugendo lwe era obujulizi bwajulira Mukama. Nyabo tukwaniriza nate mu studio za 3ABN. Amina sebo. Muli muti eyo? Je tuli bulungi. Omulimu Mukama agutwala. Gugenda maaso. Amina. Webale muweereza. Amina tumwebaza. Lamusa ku mulabi waffe oyo. Tukwanirizaako nnyo sanso kulaba ku program yaffe eno nate kusaba Mukama yonna ajja akukuumidde okubanga otulaba akukuume era weeyongere okutulaba era Mukama akuwa ekyokuyiga mu program yaffe eno. Abida. Tuweereyo essaala eggulawo mu butongole. Katweyombeke tusabe. Mukama Katonda kitaffe omwagala tukwebaza nti otya tukuumye nga tukyalina omuko gw'obulamu okubanga tujja mu maaso go ne twogera ku birungi byo by'otuwadde era by'otukoledde. Mukama tukwebaza olw'okwagala kw'eriffe era olw'okutuwa amaanyi okubanga tukuweereza mu mulimu ogwo guno. Tukusaba obeere wamu naffe nga tugenda okukwatula ebirungi ebyo by'otukoledde kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Nze Dembe Habert omwanjusi mu programu eno Julira Mukama. Era tugenda kubanga tuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini bwe tugenda okubanga tutandikira. Kalira, lindirira, katudde. Twebaza Mukama. Ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobola okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Lugero lwa Yesu lubuliddwa wonna. Obujulizi maanyi agasisikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo.
Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. Obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako. Eno ye program Julira Mukama ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Nate nkujjukiza nti mu studio tulina Jogia Nakaweesi era nga atulombojjera ebyo Mukama byamukoledde, bwamusaasidde, bwamusitudde, n'olwaleero luno alina bingi byakola mu bulamu bwe. Jogia, omulundi gwe twasembayo wano mu studio, obadde wali otugamba nti muganda wo akugambye ogende applyinge ku university, n'otugamba walonda Cavendish University. Ate era ng'okyatulaga nti nno waaliwo bingi ebyali bijja. Tandikirawo wennyini otunnyonnyole otutuuse ku lugendo kw'otegerera Yesu Kristo n'osalawo nti wayagala kubatizibwa. Mukama yaddamu essaala kyenyinza okugamba, era kyatandika kyeyongera okunkakasa nti Mukama addamu essaala. Jjukira nakugamba nalinako akatono ke nalimanyi nti Mukama bw'osaba akola ki? Akuwulira, kuba yansobozesanga okuyita ebibuuzo. Kati essuubi lyange ligenda likulampolampola. Lyezimba. Olaba Yesu alimu ensonga. Ndaba tubadde tufukamira ne tusaba, ate kati Mukama out of a sudden alaga nti ali more than willing okubanga addamu essaala. Kwegamba kyenzijukira muganda wange bwe twayiganga ffenna Bayibuli yaŋŋamba tuyiga naye sinze ekyusa. So okusalawo okugoberera Kristo ono nange gwe nasenga kuli eriggwe. Tekuli erinze kusalirawo. Era ekyo kyonzijukira yakiŋŋambanga. Era bwatuukanga ekiseera yadde nga yali yantwalangako mu Bible studies ez'abakulu ezikuguseeko ne tuyiga Bayibuli ne tuyigira ddala Bayibuli. Yatuuka ekiseera n'aŋŋamba zino klasi zirabika nkulu nnyo ku ggwe. N'olwekyo kati nze njagendanga mu klasi zino gw'osigalenga ku kyaki. Kati ye ng'oluusi agendako ate mu lessons ezo yalina ba group members abalala be yayiganga nabo ne bagenda ne bayiga. Kati nze nandeka ku kkanisa. Lwali olunaku lumu lwenzijukira lwe nasisinkana Yesu Kristo. Ndyoke mukkirize ng'omulokozi wange. Omudaali ogwali gumaze emyaka mu bulago bwange gusooke gusalibwemu. Nogamba wannange bwakeera onkusitudde ebbanga gwanvu kimala. Ekimala ebyo ebyo byebyo kyenzijukira. Twakera buli nnyo ku makya muganda wange n'aŋŋamba kati nze ngenda kusabira ku Kampala Central Church. Mwebyo ebiseera kuba naye sikyagenda naye mu Bible studies yanvuga n'antwala. Era nga bw'alaba omudaali mu bulago ng'alabira ddala mu butuufu tonnatuuka kulya. Sinnatuuka, tekisoboka. Ennyama y'amagumba. Tekisoboka. Muwogo. Nsitula ntwala ku kkanisa endala eya Nansana kwolwo olunaku. Era nagendanga bulijjo bwe mbadde ŋŋenda n'aŋŋamba bwe binatuuka ekawungeezi nga nzija nkola ki? Nkukima. Naye mu kkanisa eyo twabangayo okuyiga n'okuyita ababakkiriza. Baayitanga n'emirundi egiwerako gye nabeerangayo. Nga nze mbeera wali nalina n'emikwano gyange bwe mbagamba ne bwe banaayita nze nalayira sirikyuka. Yadde mbeera ne muganda wange wali tusaba tukeera kola ki nze nalayira siriva mu Katuliki. Kyekivaako akabasa. Omubuulizi yabuulira alina ebigambo byabuulira n'atugamba obulokozi bwa kinnoomu. Si bwa kirindi, si bwa kirindi, si bwa gurupu, si bwa gurupu, si bwa family, si bwa ki? Bwaki? Bwa ssekinnoomu. Bwa ssekinnoomu. Era yayita abantu ne bangi bajjukira balinga abantu nga 10 okusinziira ku kibiina ne bagenda babatizibwe. Omubuulizi naye n'afuluma. N'agenda. Nze n'ensigalayo. Nga ntudde
laba omubulizi akomawo agamba Mukama ayina omulala gwateeseteese okubanga amwetwalira olunaku olwaleero. Waliyo omuntu oyo? Nasooka nenfukamiza omutwe gwange nenteeka wansi neŋŋamba onandabye tandabye. Naye ng'omatidde? Nga matidde. Omutima ng'omatidde nti otuuse olina okubanga obatizibwa okyuke? Jjukira nzize enjiga ebyokuyiga ebyenjawulo nga nange mbirabira ddala Katonda byagamba naye ng'omutima mukakanyavu. Ate nga ne muganda wo kennyini nga kyakulabirako? Nga kyakulabirako mu bulamu bwe obwa bulijjo nalabiranga ddala ekyokulabirako eky'omuntu eyakkiriza Yesu Kristo n'obulamu okukyuka. Naye ng'omutima gukyalinga ejjinja. Ku olwo kyova olaba namala nenzikiriza nti Mukama yakyusa. Yadde muganda wange yali amaze akaseera nga mbuulira. Ku olwo nasituka bulambalamba nga n'omubulizi amaze okufuluma ne mugoberera. Lisiti zaali zimaze n'okuweebwayo ne bagikima. Erinnya ne baliteekako. Amiina. Nti naawe oli omu ku abo abagenda okubatizibwa. Nengenda ne mbatizibwa. Era bwe namala okubatizibwa ne tukomawo eka. Bwe nakomawo eka ku olwo saalinda na muganda wange kunkima na boardinga kuba buli omu yalina ebisumuluzo bye nalinyawo ka bodaboda kuba tewaali waka. Twali tusabira ku Nansana SDA Uganda ng'ate tubeera Kabulengwe era still mu Nansana. Kati kyenzijukira nalinyawo ka bodaboda nenkomawo ewaka buli omu yalina ebisumuluzo bye nenzigulawo nennyingira nenneebaka. We bambatiriza nosooka n'obirowoozaako ebikutuuseeko. Nendowooza omudaali gye ngulese ng'ate awo ŋŋamba naye nga ndi munywevu ŋŋamba kino kyekoze kyekituufu. Come what may, kiki ekigenda okujja kino kyekituufu. Sikikoze lwa muganda wange, sikikoze lwa muntu yenna, sikikoze lwa kuwalirizibwa, naye omutima gwange gusazeewo kubanga nkirabye. Otyo era nzijukira baali nalina enviiri zaali mpanvu nnyo nga zikomeena ne bazitobya. Kati muganda wange agenda okuddayo ebuuza nyabo kiki enkuba yakkubye ntuse ku kkanisa nga toliiyo. Gonza nakomyewo ewaka ng'ate otobye enkuba yakkubye. Asookawo ne ndeeta ebyokunywa ne tunywa. Waliwo ne muganda wange omulala bamuyita omusumba Yobo. Ne basookawo ne bagamba kiki ekyatuuse ku Nakaweesi nga mugonvu. Afukamira embeera yali ekyuse ng'empisa eyitiridde. Simpisa omanyi okyakirowoozaako kiki kino kyenkoze kyekituufu naye ng'okimanyi kyekituufu naye ng'omutima gukyali awo tegukitegeera. Kati mbagamba mukimanyi nti neerondeddewo okwetwalira Yesu Kristo era nembatizibwa. Otyo yali pati waka. Muganda wange naŋŋamba olabye nakugamba Kristo yakyusa. Amiina. Si be bantu si muntu yakyusa. Tumaze akabanga nga tuyiga ffenna naye ndi musanyufu olunaku olwaleero nti Mukama akutte ku mutima gwo n'akukyusa nga gwe weesaliddewo. Nga sikukase sikusindiikiriza sirina kaama ke nakubye naye gwe kennyini noweesituka n'obatizibwa. Awo nno omulabi waffe omulungi tulinawo ekyokuyiga nti ebya Katonda si byakuwaliriza ate Mukama waffe Yesu Kristo mu butuufu omukwano gwe tegwenkanika tolinawo ogugeraageranya. Kati bw'obanga weetaaga omukwano ogufaanana bwe gutyo lwaki obeera nga owalirizibwa? Sikigwanidde muntu kubeera nga awalirizibwa. N'olw'ensonga eyo olina omuntu watannaba kukkiriza gwekola mulimu gwo gwakubeera nga omulaga amazima. Mulage Yesu mu mpisa zo mu nneeyisaayo atuuke n'okugamba bannange nalwayo nalwawo dda. Akyuke ng'akyuse ng'omuntu so si gwe kubeera nga obuwaliriza. Ekyo oluusi kivuddemu n'abantu okubeera nga ajja n'abatizibwa n'okubatizibwa n'amala akaseera katono nnyo mu kkanisa n'akyuka n'akola ki n'agivaamu. Naye bw'abanga ddala Yesu amukkiriza n'akyuka kiba kizibu nnyo omuntu ng'oyo okuddirira. Otyo amiina. Bwe kityo bwe kyali nno Kristo awo mala omukkiriza era ntandika obulamu obw'ekikristaayo. Ebibuuzo byali bingi kubanga nafunanga akaseera ate nenzirayoko eri okulaba ku bamaama. Balaba obubonero sikyabukuba. Balaba ebintu eyali yasunga okubeera omubikira. Eyali yasunga okubeera omubikira empisa ekyuseemu ate kati mbanyumiza byaba 70 dde. Otyo
mama teyakunyigira Mukama mwesigwa mu kaseera ako maama naye Mukama yali yakwata dda ku mutima gwe olw'enneeyisa ya muganda wange ono nsuubira ye yali yamuleetera ngalaba kyakulabirako tuli ku kituufu so ate taata ne taata nze bwe nakyukira ebintu tebyali yali amaze okutandika okubiraba mu bulamu obwa muganda wange ono nti mbutuufu Yesu gwe yali alonzeewo obulamu bwali bumaze okukyuka yadde wali bwe yali yakamulondawo of course wabeerawo omukwano ogwo ogwa taata ne maama wabeerawo kino ekibeerawo nti naye omwana ono kyakola kituufu oba si kituufu si kituufu ne kati muganda we mukulu we gyali kyakulabirako obulamu bukyuse ate naye wuuyo agenze kwegamba nze tekyambeerera nnyo baden olwo ye taata ne maama nga bo tebagamba naffe twagala tugende tumanye awo kyo sikimanyi bulungi naye kyenzijukira taata yagamba n'omukatuliki gwe mbadde nsigazizza ate naye agenze kubanga ati nze yandabangamu akadaali ng'atalaba nkasazeemu otyo naye Mukama mwesigwa teyakomaawo kati awo atandika okunteeka mu buweereza mpola mpola kuba muganda wange ono bulamu bwe yalimu bwali bwakuweereza era nga ebiseera ebisinga neesanga tugenze malwaliro tugenze mu masomero tuweereze eno kwegamba nga mbuweereza takuleka awo we nayigira omutima ogw'okwagala obuweereza kubanga ye yakikolanga everyday ate nga bw'aba akikola takuleka mugenda mwenna so awo obulamu bwe bwagenda bukyuka mpola mpola ngenze ku university naye omulabo Cavendish otyo naye omulabo olowooza abamusanyufu ng'omuntu akyusi era we mbadde nkuleeta awo nti teri mukristaayo ayinza kuyita mu kaweweevu kizibu otyo ntuuka ku university ate eri nsangayo yadde nze nali ndabye nti tebasomesa Lwamukaaga kyebaali ebiseera ebimu nga tebakola oba tebateekangayo exams za Lwamukaaga most of faculty yaffe abasomanga olw'omukaaga baali ba masters otegeeza Friday oba Saturday otyo sorry abasomanga ku Saturday baalinga ba masters kati nga ffe tubeera kafeva ka Katonda naye ate ng'obulamu obw'ekikristaayo tebuliyo abaana beekolera byabwe bakola bye baagala bakola kwegamba ate awo olaba obulamu bwe bugenda obu backslidinga ekyo kyekyanjigirizamu nga ndi ku university nti groups si nnungi kuba nasangayo abaana ku ssomero baali beeyisa mu nneeyisa endala ate bambalanga bwe baagala ate nga gwe waleze ku kigambo nze naleze ku kigambo Deuteronomy ngisomye kugambye nti omukyala alina kwambala mu ngeri eyimuweesa ekitiibwa naye sitaani yawaganyaza era n'ayitawo ate nensooka awo nenzirayokko ku kwambala kulyokwe ate oyagala ofiitinge ku ssomero okokwennyini nkulaba nga okumba kakati olwo nga nafuna n'ebinkanfaatinga ngamba kati oluusi nkozesa bodaboda ogenda ku ssomero oyambala sikaati oli ku bodaboda bikola amagezi zewenjule Mukama nansonyiwaawo otandise okwetekerawo obutuukirivu bwo ntandise okwetekerawo obutuukirivu bwange tekyakoma naawe nesisinkana n'ekkanisa endala eyali eyigiriza amazima amalala ate yeruwe nga yo tebawaayo kiweebwayo kye bayita tithand ebyo byonna yo yali ate ng'erina nayo truth yayo ekkanisa eyo esangibwa eyo mu tawuni ku kizimbe bakiyita Gazaland tebawaayo biweebwayo kimu kya 10 biki weeweerayo mu mutima gwo okusinziira Mukama kyakkoledde virtual giving abadiini gali mu nsi bannange Mukama kyakkoledde nga ntandika oweerayo mu mutima munda si kaashi nga towa kaashi osobola okuwa kaashi naye nga it is not like you have to olina okutayipinga olina okukola si kyatteeka gamba okikola w'oyagalidde omutima gwo wegulira wegusiimye okuwa Katonda lw'omuwa wegutasiimye totawaana naye nga ate wegusiimye omuwa gulinamuwa kinene si katono ate kakati awo lwaki bakupimira mbadde ndowooza kyeyagalire naye kyenzijukira natandika okusoma olwo nno omulaba ayagala okunzija mu layini entuufu
ntandise okusoma nsomye ebintu ebyo byonna naye ekyasinga okunkakasa mu mutima gwange nti ndabika biri bye nasooka okusoma bye bituufu nga bino tebirina byawandiikibwa byebalese bye batuyigiriza bagunjizaawo bigunje boogera bwogezi bwe utuuka ku backinga up era nga mu kirasi mwe twayigiranga nze mbeeramu ng'akaayana abalala bonna batuzaniya bakkiriza bawuliriza kwatiriramu awo omulabi waffe omulungi ndowooza obirabye ebintu by'okukkiriza byetaaga muntu kubeera nga gwe kennyini weewaddeyo okkirize kubanga agambye nti nno tukolere okukkiriza kwaffe owulidde nga tujugumira kyawandiikibwa ekyo kiri mu Bafiripi ssuula endowooza eneebeera yakubiri olunyiriro lw'12 kagisome agamba nti kale abaagalwa bange ennaku zonna nga bwe mwawulira kale abaagalwa bange nga bwe mwawulira ennaku zonna singa nze lwembeerawo lwokka naye kaakano okusinga nnyo nga siriiwo mutuukirizenga obulokozi bwammwe bennyini n'okutya n'okukankana kitegeeza nti buli muntu alina obulokozi bwe okubutuukiriza n'okutya n'okukankana teri agenda kukkiriza ku lulwo teri agenda kikkolera n'olw'ensonga eyo nyweza okukkiriza kwo bwe tukomawo oluvannyuma lw'okuwummulamu tugenda kuba nga tulaba engeri Mukama waffe Yesu Kristo Jogia abatiziddwa Jogia agenze ku university atandise okuddirira ate Jogia akyali ne muganda we mukulu we eyamuwa ekyokulabirako eyamu introducinga mu ddiini ey'Seventh Day Adventist katulabe waje biggwera yaseerera n'agwa oba yanyweza Yesu Kristo n'asigala nga amuweereza katukomewo mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku kiseera kikyowaayo okufumittiriza kw'oyo akuwa amaanyi g'okozesa mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana okusoberwa biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku bw'okuba ttooki mu bulamu bwo olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya 3ABN ekuleetedde puroguramu ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12 funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabi waffe omulungi oli wakati mu program Julira Mukama wano ku 3ABN TV era omwanjuzi wo Zedembe Habart. Tulina omugenyi waffe mu studio Jogia Nakaweesi. Tutuuse mu kaseera wagenda okutulagira kaakano kubanga atugambye nti no tosobola kukkiriza Mukama n'otofuna kusomoozebwa. Byonna ebisomooza twagala tubirabeko katutandikire eri gy'abadde mu Kavendishi ng'atandise okulaba ate waliyo eddiini endala eyeefaananyiriza ng'eno gy'akkirizzaamu gy'alimu okuyigiriza kwawukanyeeko ebirabo bali tebawaayo oba na biki ebirala otyo awo wennyini bw'oba otandikira nnyabo. Balina ebintu bingi bye baali bayigiriza naye kyenzijukira kye nalaba nti byali tebirina ku Bible tebirina musingi oba backbone yakyawandiikibwa kubanga Yesu yagamba nti nno ekyawandiikibwa
ate nga kyenzijukira. Thus says the Lord. Yes. Kyenzijukira nti muganda wange yali ampadde ekirabo kya Bayibuli. So nga ntambula nayo buli we ŋŋenda. Kati nga buli we boogera ebitakwatagana nga ze ng'obakyekigga. Otyo? Nga mbikkula Bayibuli eyo. Era kyenzijukira we nakomekerera, of course namala naba akaseera kangi nga njiga. Lessons ez'enjawulo balina lessons ogendo upgrade nga weeyongerako. So akaseera omwaka nga mulambo gwa university gonna nagumala nga ngira njiga nabo. Njiga nabo naye ngeno ate nsaba obw'olumu ku sabbiiti. Otyo? Nga ndimu eyo confusion. Nkitegeera. Naye kye neebaza Mukama kyenzijukira muganda wange teyanta. Yasigala nga ali naawe. Nga nemerako sikunkaka naye nga bwe lutuuka olw'omukaaga. Ogamba Saturday oba Friday? Nga bwe lutuuka Saturday. Otyo? Nga bwe lutuuka Saturday nga akukima ku lwakuta. Saturday lwe lw'omusanvu ffe lwe tumanyi. Kyentegeeza. Nga akukima ku Friday n'akutwala osinze ku lunaku olw'omusanvu. Otyo? Kati kwegamba bwe mwabeeranga mwenna ng'akusabira era nze kyensuubira ekyasingira ddala okunyweza okuba nga nkomawo okuva eri zaali ssaala. Mukama waffe Yesu nga yanukula okusaba kwe. Amiina. Kubanga yansabiranga. Era kyemmanyi yansabiranga nga wendi ate nga nsuubira kuba waliwo we twayogeranga n'aŋŋamba nkukuumira mu ssaala. Weewaawo. Nkukuumira mu ssaala. Era bwe namala okulaba nti biri ebintu tebyayinako backbone. Ne ŋŋamba ewammwe waawo. N'opaaluuka. Empaaluuka. Ng'ensenene. Ne ŋŋamba kanzireyo wali. Wenneesomera ne ndabira ddala nti ki? Kye boogera kyekyo. Nkikyekinga nga bwe kiri mu Bayibuli. Nga bwe kiri mu Bayibuli. Ntegedde. Ne nkomawo. Bwe nakomawo jjukira era nasigala mpeereza obuweereza bwa Mukama nga ndi wamu nabwo. Naye ate era okusoomoza kweyongera mu maaso. Kati ate awo nga naatera okumaliriza ngenda nfuna okusoomooza ate okulala. Muganda wange yalina byakwasaganyawo bingi. Ate nga bw'omanyi ensi eno gye tulimu oluusi n'ensimbi zeesikaasikamu. Kati ensimbi zigenda zeesikaasikamu naatera okumaliriza okusoma. Tunaatera okumaliriza okusoma sirina tuition anyambako kubanga ncompletinga kumala kusoma. Naye kye neebaza Mukama mwesigwa. Amiina. Muganda wange yaŋŋamba kuba najja ewuwe nga nze omulaba nga naatera okukola ebibuuzo n'aŋŋamba ze zino ssente ze tulinawo era neŋŋenda n'ewaka nabo ne banfunira ze balinawo. Naye nga bw'omanyi Cavendish basasula kasente akawerako. Ate saali ku basale nali ku private. Otyo? Kati akasente ako ke baafunawo ne nkatwala ku ssomero. Ne baŋŋamba ogenda kumaliriza kusoma graduate nga toyagala kukola bibuuzo ogende? Tekisoboka. Ne nzirayo ewaka. Nga ndi munkakafu nti sigenda kukola bibuuzo bisembayo. Naye nafukamira wansi ne nsaba. Ne muganda wange ne njogerako naye naŋŋamba nkusabira. Mukama ajja kukola ekisingawo ekyamagero. Nakeera ku makya ne ntambula ne ngenda ku ssomero nga sirina examination card. Mama ne mugamba kuba nali nsuze wa maama ewaka. Kyokka mugenda kutuula finals. Ne mugamba mama leero tugenda kukola bibuuzo naye ngenda ku ssomero. Weewaawo. Okukkiriza kwe nalina mu mutima nalabira ddala nga Mukama yansobozesa okuba nga nkola ebibuuzo kuba natuuka ku ssomero ne ntuula ku reception. Bali bennyini ne bajja ne bambuuza kiki ne mbagamba sirina examination docket, ssente zaatulemeredde okuba nga tuzimalayo. Naye nandiyagadde okukola ebibuuzo naye simanyi kyakukola. Nalabira ddala obwesigwa bwa Katonda. Amiina. Kuba Mukama bankolera examination docket ne bagamba genda okola ebibuuzo ssente onozireetawo. Kye nali sisuubira nti private university esobola okukikola ekyo. Kuba eri business. Eri business. Bo bakola business bakola ssente. Tobanyumiza biboozi. Kyali saazirabye, saazifunye. Ekyali ku bwongo bwange kyali ekintu kimu nti Mukama. Si bano wabula Mukama. Kubanga twali tusabye nga nsabye be nali nsuubira be nali njogeddeko nabo nga nabo basabye kwegamba nze nalaba nga Mukama addamu ziri essala ze tusabye. Era ebibuuzo ne mbikola. Wayitawo nno n'akaseera katono era nga ne ssente sinnazimalayo graduation neetuuka. My name ne appearing on a graduation list.
kyokka nga tonamalayo school fees. Nze nayongera bwongezi kulaba faithfulness ya Katonda. Abida. Nandaba obwesigwa wa Katonda ne ngamba Mukama mwesigwa. Count your many blessings, see what God has done. Otyo? Mukama akola ebikulu. Ne graduatinga awo kwegamba ate eno bwempereza Katonda kwegamba ne zili yange y'okuweereza Katonda yeeyongera. Ne ngamba Mukama nja kuweereza. Oba tompadde ssente oba tompadde ki nze nja kuweereza mu ngeri yonna gy'onooba otaddewo nkuweereze. N'okyogera bw'oti. Kuba nalabanga Mukama gwe ky'omusaba akikola. Omanyi omuntu omanyi abaana mikwano gyange bameka abatagraduatinga just because of school fees abana Uganda. Nga nze ndaba Mukama ampisa kaweweevu. Kati n'olyoka ogamba nja kuweereza. Ng'okikakasa. Nga nkikakasa. Naye ng'okikakasa. Nga nkikakasiza ddala. Mbuuza okikakasa. Era nkikakasa. Ojja muweereza. Nja muweereza. Omusajja yatugamba nti waliwo essaala ze tusaba nga tuzisaba mu butanwa ne twesanga nga twekanyuze mu mbeera kubanga waliwo yagamba nti tugamba Yesu njagala onkyuse embeere nga ggwe. Saala nga y'amaanyi ye kubanga Yesu ajja kuyisa mu mbeera ekufuula nga ye ate otandika okulajjana wowe. Kale bw'obanga ddala ogikakasa kitegeeza obulamu bwo obuwaddeyo oweereze Yesu Kristo. Kituufu ddala se. Mbulira ku buweereza, mbulira ku mugugu ogwo Yesu Kristo gwakutisse. Gwagamba nti guwewuka. Omugugu Yesu Kristo gwe yantikka n'agamba nti guwewuka. Kati mwaka akaseera graduation ewedde university empita. Eyakavandishi? Ngende mbe nga nkola. Otyo? Mbasasule then bansasule. Obasasule. Nkole. Bakusasule osasule fees zaabwe. Ate basigale nga bansasula. Otyo? Kakati awo nango olaba Yesu. Awo nanga ndaba Yesu. Mpulira. Naye ate awo kubanga ewaka we nali mbeera bwali buweereza. So waliwo okusigagana mu birowoozo nga ngamba nsuula obuweereza ngende nti ngenze kunoonya ssente. Togambye ogenda kuweereza Yesu. Sooka olabe awo ekirowoozo kijja ngamba nsuula obuweereza ngende ate noonya okunoonya ssente. Waliwo struggle naye neebaza Mukama nti yansobozesa okuba nga ate nnondawo okusigala nga muweereza yadde eri opportunity yaliwo. Amiina. Era nasigala mu buweereza ne ngamba Mukama ajja kugabirira. Era mu butuufu Mukama n'agabirira. Nembeera nga nsobola okubeera mu buweereza nga nfuna ebirala byenkola ebitonotono ate nensasula fees ngeno bwe nsigala nga muweereza. Amiina. Mukama. So nasigala mu buweereza obwavento kuba wewaka we nali mbeera. Kwegamba nga nze ngamba Mukama kyonteeka mu maaso oba ki kyenkola. Amiina. Kyonteeka mu maaso oba kukola ki oba kasitamba nga nkimanyi mu mutima gwange ndi mukakafu mpeereza ggwe kyenzija okukola. Amiina. Bwe twatuuka mu buweereza bwavento nali njagala nnyo okusimayiringa kubanga abantu bonna be nabeera nabo abasinga abandi close baali basanyufu. So nange nenkoppa eyo character. Ate bwe nagisomerako ddala nti yemu character ya Kristo bwe nali nzikiriza kyanneeyongera okubeera nga kinjagaza okubeera nga ndi musanyufu. Mati nebuuza kasimayira ako kavaawa kumbe kaliko papasi. Kaliko papasi. Mukama nga mulungi. Kubanga bw'osoma obulamu bwa Yesu Kristo olabira ddala nti muli mbeera yonna oba ali afflicted oba what. Teyatugubalako. Yasigala alaga nti mumativu ne mu mbeera eyo mwali. Amiina. Kwegamba Mukama yasigala nga nkumira mu buweereza obwo era nensigala nga mpaddeyo obulamu bwange okubanga muweereza mu buli kimu kyonna kyateeka mu maaso. Era bwe twatuula ne muganda wange eyali ali mu buweereza obwo nga yali nga yatutwala mu kaseera ako yagamba I think yalowooza nti nze okubeera nga nfaayo eri abantu abajja ewaka kyekisinga because yalabanga character yange efitinga bulungi okwaniriza okubudaabuda okulabirira otyo. Nze nno nagamba Mukama kirabika kino bulijjo kyonteekerateekera okuva emabega. Amiina. Nga naye naawe kennyini olaba kwe kuyitibwako. Ndabira ddala kwe kuyitibwa kwange kuba nali nkikola ekintu ekyo nga mpulira nga omutima gwange tegwesise. Mpulirira ddala nga bwe mba nkikoze omutima gwange gubeera ku mirembe. Amiina. Kwegamba nagamba Mukama
yadde bino byonna ebyensi weebiri njagala mbe nga kyenkola nkiwulira nti njagala okikola. Amina. Kuba kyenalaba mu buweereza bwa Mukama buli lw'okola ekintu ng'oyagala okikola tekibeera burden. Amina. Tegubeera mugugu gy'oli. Guba mukisa. Gubeera mukisa okikola oyagala. Naye buli weeteeka mu kuweereza obuweereza bwa Mukama nga tekikuli ku mutima. Kituuka ekisaana ekikumenya. Gufuuka omugugu omuzito. Omuzito. Kwatiriramu. Mulabi waffe omulungi ndowooza emboozi eyo ogiwulidde. Obuweereza bungi nnyo. Abantu bangi abalowooza nti obuweereza buli ku kituuti. Nti oli alina kubeera na Bayibuli ng'agisomye, ng'alina ekigambo mu kamwa ke n'alinnya ku kituuti n'asobola okuba ng'abuulira. Tetuganye, ffenna tuyitiddwa okubeera nga tubuulira enjiri ge mawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ate tulina emirimu Mukama gy'ayagala tukole, nga mu mirimu egyo era Mukama Katonda ayitamu n'abaako bangi baatuukako n'abalaga amazima ge era n'abakyusa okubazza gy'ali. Waliwo munnange omu twali tunyumya ng'ayogera ku buweereza, waliwo gye yatuma Maliza Ministry oba Martha Ministry. Kwegamba n'agamba Maria Ministry ne Martha Ministry. Naye kankubuulire nti Martha Ministry nayo ssebe ekolera ddala bulungi nnyo. Kwegamba omuntu asobola okufumba eddigobe, omuntu asobola okulabirira abantu, omuntu asobolera ddala okukola ekintu ekisobola okukyusa omuntu ne kimuwugula ne kimulaga kasitaaba nga annyiseemu omutima gwe ng'akikola olw'okutya n'okwagala Katonda. Kale kansuubire nti nno tojja kubeera eyo nga Mukama alina ekitone kye yakuwa ate okituuleko olw'okuba nti olindiridde lw'olitegeera ebyawandiikibwa mbulyoka ofuluma ogenda otandika okuweereza Yesu. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Tujja kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo tulyoke tugende mu katundu kaffe akajja okuba akasembayo tulabe ku ngeri Mukama waffe gy'akozesezzaamu Jogia bujulizi ki bwe tulabika obulabikako bw'alinawo okuba ng'atuwa. Tovaawo katudde. Mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe era yawangula. Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava. Katonda yawandiika ennyimba naye akozesa abantu. Era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Bwetulituuka mu ggulu Yesu gy'afuukira tuliyimba ku kwagala kwa Yesu gye tuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa. Weetaga ow'omukwano akuyambenga, weetaga okukuyamba buli lunaku. Nkuleetedde puroguramu Yimba Nange egenda okukulyowa omwoyo era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday puroguramu eno Yimba Nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire. Lugero lwa Yesu lubulitwa wonna. Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo.
okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. Obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako obulabi waffe obulungi. Oli wakati mu programu Julira Mukama era tuli ne Jogia Nakaweesi. Mukama amujja enno wala amutambuza amutembeese okumutuusa wano olunaku olwaleero. Atulaze bingi ate nga mu butuufu kirungi okubeera ng'otegedde Yesu. Tugambibwa nti no tubale emikisa gyaffe gumu ku gunnaagwo tulabe mu butuufu Mukama Katonda byatukoledde. Katuddeyo tulabe Jogia waffe ate atandika atya obuweereza bunywezezza atya. Obuweereza atugambye nti nno obusookeddwako bwe buweereza obw'okulabirira abantu, okwaniriza abantu, okubafumbira akamere n'abateerako kasimayiro. Era mu butuufu omukyalo ono kasimayiro nkukakasa bw'obanga ozze ekabulengwa ku Avento Media ojja kasangawo kubanga ko kabaawo tekavaawo kubanga Mukama yakamuwa lwa nsonga. Leero lwenkitegedde nti akasimayiro ako kapapaasi. Kale otiyo webawo ssebo kyenzijukira kasimayiro ako nno saakalina nali mukazi munyiivu nnyo wangi naye bw'otegeera Kristo alina engeri gy'akyusa obulamu bwo. Amiina. Eri gye nabeerera nga neegomba obulamu obw'ekigo nali mukazi munyiivu nga sisekaaseka anti nga ne bali be neegomba ndaba babeera beebisse basibise. Otyo naye bwe nategeera Kristo nengenda nga ntegeera nti Kristo bw'omutegeera waliwo ebikongerwako. kasimayiro n'akakuwa n'atandika okabuildinga mpola mpola paka wano. Then ekirala kyenzijukira okuyiga okulabirira abantu. Omanyi Mukama nga nakuteeka mu buweereza akuteekateeka. Tobuuka bubuusi ddala n'akuteekawo bw'oba badde. God is not the author of confusion. Yes. Ova mpola mpola nga akuteeka agenda kukuguka. Bw'obuba bwesigwa ogenda otandika okubeera omwesigwa mpola 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 mpaka wakutuusa wakwagala. Then n'alyoka nakuwa obuweereza obwo bw'ayagala akuwe. Kati kyenzijukira n'okubanga nfumba nakyo kirina we kyatandikira. Waliwo cooking classes nagenda mukozi ali gayazanga z'aba vegetarian era nga muganda wange afuba nnyo okubanga antwalayo. Kakati nno tekyakomaawo muganda wange natandika ate okubuildinga confidence mu ye ng'omuntu. Amiina. Nendabanga mu butuufu ye bw'abeerawo buli kimu weekiri. Otyo anti nga buli kimu ky'owulira weekiri ye nga waali omanya that is solved. Kwegamba nga nze mu kifo kyo confidence okugibeera mu Katonda nga ndaba confidence Mukama yagiteeka mu ye then nze mbe nga nkola ki ng'opiikingira mu Muganda wo. Mukama ngamba ajja ata ayagala bagamba God's word is a sword. Kitala kisala ku njuyi zombi kijja mpola mpola nga kinsala. Nze nno nga olwo nno bwe kyajja nga kinsala era kyeyongera okunsala mu mutima gwange nemba mukakafu nti Mukama alina ate kyanteekerateekera ekinene kisingaawo. Kwegamba obwesigwa buno bwe nalina mu Joze nti muganda wange Kaweesi nti yadde bw'abeerawo buli kimu kisobola okukolebwa. Out of a sudden mu guno omwaka gwennyini gwe tukubye emabega muganda wange n'awummula. Bambi yadde nga yawummula obwesigwa bwange bwasigala mu Mukama. Amiina. Bwasooka of course nasooka nembeera n'ebibuuzo. Omanyi bwe tuviirwako abantu baffe tuba n'ebibuuzo mu mitima. Ate ddala omuntu abadde nga kwegamba omulinaanyi nnyo otambudde naye kwegamba batera bayita bwoya oyo njogera y'abavubuka oyo mukwano gwange buli wamu mutambula mugenda eno eri wa aba babiri Mukama ajja amuwummuza. Of course ebibuuzo byali bingi. What next?
kiki ate nga gwe wali osibiddeko olukoba kwegamba oba nkigambe nti bwe nali ntunuulira nga mmanyi nti buli kimu kiba kiteefu nga waali kati Mukama amuwummuza addirira Mukama teyakomaawo n'ayongera okumbikkulira ekigambo kye okuyita mu bantu abatuli okumpi mu kaseera ako mu famire ebigambo bye baayogeranga ate nange obulamu bwange eri Kristo ne butandika okubeerera ddala mu serious netandikira ddala okumanya nti ekigambo kya Katonda bwe kyogera ekintu kikituukiriza netandika okweyongera okuyiga ekigambo kya Katonda mpola era nembeera n'okukkiriza nti kati ebyakaweesi omukwano gwonna gwe tubadde nagwo bikomye fonaawo kuba awummudde kati oliwo ku lulwo kunyweza kukkiriza kwo naye ate mu bwongo bwange mwalimu ekiriwo nti siriwo ku bwange ndiwo ne Mukama kubanga ekigambo kye kyaŋŋamba nti ye takuleka mu mbeera yonna abeerawo kasita obeera omwesigwa gy'ali mu mbeera yonna akola ki abeerawo so nali mukakafu nti yadde muganda nga awummudde Mukama waali era neeyongera okulaba ate n'ekirala kye neeyongera okulaba nti bino byonna muganda wange byabadde ajja mpisaamu mu bulamu obwa bulijjo abadde anteekerateekera okubanga muweereza mpeereza Katonda era nenkimanya nti Mukama yamukozesanga ye okubanga atuyigiriza ne baganda bange abalala be twali tubeera nabo ewaka okubanga tumuweereza kati nze okuwummula kwa muganda wange nakulabamu opportunity nene okubanga mpeereza Katonda mu ngeri yonna kati kikuproperinze kitya oba kikusitudde kitya okubeera nga kikutwala ku ddaala eddala ery'okuweereza Mukama Katonda omutegedde omukwaseeko omulabira ddala omaliridde mulabira ddala ntandika okumanya nti kati obulamu obw'ekikristaayo yadde wali mbadde serious kati nina okweyongera okubeera serious mu bulamu obw'ekikristaayo nina okweyongera okuweereza Mukama ng'amaaso gange tegalina kye gatunuulidde ng'amaaso gange tegalina muntu gwe gatunuulidde tegalina nti ebya Mukama tebiriimu kuwaanyisa buli lw'oweereza Mukama ng'omanyi olina ky'owaanyisa most of the times ofailing ebiseera ebisinga weesanga nga ofailinze okubanga omuweereza netandika okulaba ate nebaza Mukama nti mu training naze nayitamu nga muganda nga akyali mulamu zaali nnyingi nti nagendako ne ku amazing facts neeyo training nayo nenjifuna kwegamba obuweereza buno obw'okulabirira abantu ne bweyongera okubanga some days bwemba nga ndi awo obyobuweereza buweddewo ngenda nenkyalira abantu nenjiga nabo nembasemberera nemanya kiki kuba abantu bali wabwere eyo nga bayaayana okubanga balaba obukristaayo mu bantu omuntu takola kintu omanya abantu tulina kana akagamba nti nfunirawa ebintu by'obukristaayo ddala bifuna gwe bw'otandika otugamba ku buweereza bwo obw'okulabirira abantu obw'okufaayo gye bali kubanga waliwo bw'otuukako n'omulabirira n'ofaayo gy'ali ate n'akulaga feesi oba n'akulaga nga tasiimye tabatidde ate nga gwe okikoze kuva ku ntobo y'omutima gwo ofunirawa bifuna nalaba Mukama nga agabirira nze siina kye neetaaga Mukama n'atakigabirira bwe nfukamira wansi ne mugamba Mukama kino out of a sudden Mukama nga providinga bwebanga project ebadde ewedde nga bakuwa endala ng'okola endala nga bw'oba obadde olina kye weetaaga okufuna out of a sudden nga sente zijja ng'okifuna ekirala besides that obuweereza buno obw'okulabirira abantu buyina engeri gye bukuleetera okusemberera abantu n'abantu okusemberera singa tebwali buweereza obwo nsuubira kyandimbeeredde kizibu okuba nga mpita mu kaseera ke nayitamu nga nfiiriddwe omwagalwa wange muganda wange naye kubanga abantu baaliwo abantu bano be najjanga nsisinkana buli lunaku ne bambeererawo babeererawo ddala nga bakozesa ekigambo kya Katonda era bye bimu ku byangummye okubeera nga ne kaakati njogera ku bulamu bwa muganda wange nga mbulabanga obulamu obwali obw'obuweereza so kwegamba Mukama ye eva abeerawo nga mwesigwa kale akadde kalabikanga katandisa okwewerekera tuwe ku projection gy'olina kiki kyolowooza mwaka gugu ne 2022 kiki kyolaba Yesu Kristo kyewandyagadde
otuukeko ng'oweereza Mukama. Mukama azze nga njigiriza ekigambo kye mwebaza. Mu kigambo kye bingi byatusomesa bye tulina okukola. Era nga mu nnaku eziyise emabega, ebbanga eriyise emabega nze neeyongera okuyiga ku Mukama biki byatwagaza. Ebimu ku bye nayiga akaseera akayise era ne byeyongera okubanga bimpa zziiri ly'okuweereza Katonda byali ebintu bibiri. Nalaba nti Mukama kyatusuubiramu mu nsi eno biri ebintu ebyo bibiri. Kubanga tuleeta emyoyo eriye, kubanga tupafectinga character yaffe okubanga efittinga ey'eggulu. Amiina. Kwegamba bwe ntunuulira guno omwaka ogutandise nsuubira ebintu bibiri byokka. Bino byonna ebirala omanyi Mukama agamba beera mwesigwa gyendi, ebirala byonna binaakola ki? Binaakongerwako. Ki ky'okola okupafectinga character? Era ekigambo kya Katonda kyennyini kye kyangamba. Waliwo omuwandiisi omu alina akatabo bakayita This Day with God. Bwe nakasoma kaŋŋamba ekintu kimu, bw'oba oyagala okupafectinga character, genda ebweru oweereza abalala. Genda ebweru oweereza abalala nga motive ekuleetera okuweereza abalala kubanga oweereza Katonda. Ekyo kyokka. Era yagamba characters ebintu bingi by'osobola okubanga weeyongerako ate nga mbirabye. Ebiseera ebisinga nali nga sirina characters nga patience, Mukama agenza azibuilding, obugumiikiriza, okubeera nga oli long suffering, olina ekisa mu mutima. Mbirabye nga Mukama agenda abibuildinga day by day ebitaali mu bulamu bwange. Naye kubanga obulamu bwe obuwaddeyo kubanga buweereza abalala, bigenda bikwongerwako mpolampola. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe, agulumizibwe. Awo nno nsindise okusomayo ekyawandiikibwa era nga kirimu okubikkulirwa essula ejja kubeera ya 12. Olunyiro lw'17 ate tulyoke tusome ne kyennyini okubikkulirwa era essula ejja kubeera ya 19. 12:17 agambye nti ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'omu zadde lye abasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Mukama waffe Yesu. Naddala mu biseera nga bino mwe tuli, ekimu ku bintu ebitulambikiddwa kye tulina okubeera nga buli omu ayaayaana kwe kulaba nga tufuna okukwata ebiragiro bya Katonda. Kati atugambye nti nno ebiragiro bino bye biruwa. Ssula y'e19 n'atugamba nti nno olunyiriri olw'10 n'agamba nenvunnama mu maaso g'ebigere by'okumusinza n'agamba nti laba tokola bw'otyo ndi muddu munno era ow'omu baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu. Sinza Katonda kubanga okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo gw'obunnabbi. Kale tulina omwoyo gw'obunnabbi nga ye spirit of prophecy. Tugambiddwa nti tulina okugisoma ennyo naddala mu biseera bino bye tuli, tulyoke twongere okunyweza, okukakanyaza omubiri gwaffe omulabe wonna waanagira nga tulina ekyokumwanukula. Njagadde kajjayo awo wongambidde woweereddeyo kikye tulina okuba nga tukola naddala okutereeza ekikula kyaffe. Kansubire nti nno Mukama waffe Yesu Kristo akukutteko mu puroguramu eno era alina kyakulaze. Tugenda okuba nga tumaliriza, njagala nga tumaliriza ntanda ki gy'osibirira omulabi waffe? Entanda gye nsibirira omulabi waffe egamba bweti: leka tukole ekitundu kyaffe tubeere beesigwa eri Katonda mu bitone ebyo nno byatuwadde. Bwe tunaabeera abeesigwa mu bitone ebyo byatuwadde, ajja kubanga naye abeera mwesigwa eri ffe kuba nkirabyeko mu bulamu bwange. Bwe tunaabeera beesigwa eri ye, naye ajja kubeera beesigwa eri ffe. Waliwo ekirala kye nandyagadde obbagamba nti yadde ebiseera ebisinga Katonda ye tumuyiwa, ye tatuyiwa. So tubeere bakakafu nti Mukama yadde omuyiiya osobola okumala ate n'okyuka n'omuwa obulamu bwo n'addamu n'abukyusa buto kasita oba nga weewaddeyo nti ogenda muweereza. Ebintu by'ensi nno bino ebitwemazaamu biggwawo, naye obulamu buli Kristo bwe yagenda otuteekera tebuggwawo. So ffenna tuyaayaanira okukolerera obulamu buli obutaggwawo kuba bino ebyensi
bayibuli ekigambo kya katonda kyenzikiririzamu kyensuubira nti nno kikyusiza obulamu bwange kindaga nti biggwawo. Amiina. Amiina. Webale nnyo webalege tusiimye nnyo nnyini olw'omukisa gw'otuwadde okuwulira ku bujulizi obwo agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Mulabi waffe omulungi akadde bwe katyo kewerekedde era kaakano tetugenda kusukka waawo. Webale nnyo okufissaawo akadde ako okubeera ng'otwota obuliro ku TV yo era twongera okusaba yongera okulaba 3ABN TV kujjudde programs ennungi ennyo ezongera okutunyweza mu kutegeera era n'okunywerera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Lesson week eno Julira Mukama tulina yimba nange program nyingi ate n'endala nyingi nnyo ezijja naddala omwaka guno ze tumanyi nti zigenda kubeera nga zikukyusa naawe kennyini olabe nga Yesu Kristo ayogera eri obulamu bwo. Kale tukwebaza webale nnyo okubeera nga oli omu ku famire ya 3ABN ne Avento Productions. Tusaba Mukama Katonda akutukuumire nate tunaddingana omulundi oguddako saawa ze zimu okuva ku Saturday saawa emu okutuuka ku saawa 2 ez'akawungeezi ne Tuesday saawa emu okutuuka ku saawa 2 ez'akawungeezi. Program Julira Mukama beera bulungi weeraba. Amiina.